waliwo misinformation oba okuwa abantu amawulire ekifuula nnenge. Robert Kyagulanyi Ssentamu tagambangako nti Uganda bagiteekeko sanctions oba envumbo ng'ensi. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti envumbo oba sanctions ziteekebwe ku bantu individually, nga ziteekebwa ku bantu ng'era bwe tukiraba bwe zaateekebwa ku Bakandiho, bwe zaateekebwa ku ba Erweru n'abalala bakayuhura, naye ffe nga ffe tezitwafekitinga. Kati bwe kijja ku ssente zaayogerako eziweebwa Uganda mu makubo agamu kati ng'amagye, agamba nti mu kifo ky'okubeera nga ziyamba amagye mu butuufu bw'okubeera nti nno katugeze embeera y'abasirikale etumbulwa, basula bulungi, abaana baabwe balina amasomero we basomera, bano bagulamu buguzi tiya gaasi ate kutulugunya bannansi nga bakozesa amagye bagatuma tegalina kyakukola, gakolera ku order from above. Oba oli awo n'okuba nti no bali kuruutinga abantu baabwe ab'emitima emibi be basobola okubeera nga bagamba baba bawa order ne baba nga basobola okubeera nga bagigenderako kukyejjanya bannansi. Naye tagambangako nti tebawa eggwanga ssente lireme kubeera nti nno katugeze oba balekerawo okuleeta ARVs wano e Uganda, kubanga nalabye Odonga Otto nga ayogera yabadde ku radio eno eyagundi bagiyita Next Radio ku lunaku olw'omukaaga, nga bw'atyo ayogera, yabadde ne Kanere Mugume ng'agamba nti abalonda Nuupu nabo bagenda kubeera affected. Kyagulanyi bw'abanga asazeewo okubeera nga agamba nti balekerawo okuwa Uganda obuyambi bw'ayogerako si bwebwo. Era teryamira mpeke za ARVs n'agamba nti ssente ziva mu bisiyaga oba ki, nedda. Kati Odonga Otto nebwankubadde awo yawabye, naye yabadde n'ensonga yawadde ku the sovereignty bill eno gye bagezaako okuleeta mbu okukuuma ekitiibwa kya Uganda. Era mannange Odonga Otto, former Arua County member of parliament, alwanye okudda naye biganye. Kati ono lino etteeka ng'era abalala bonna agamba tteeka bbi nnyo, era gavumenti egezaako kulikozesa okubeera nga econtrollinga activities ez'abantu abali wabweru wa Uganda, bannayuganda, nga ebalemesa okubeera nti nno babaako ne influence, babaako engeri gye basinzira eri ne banyiga remote, nabo ne basalawo ku nsonga ez'omunda mu Uganda. Kubanga jjukira nakugamba nti mu kusooka, kubanga abantu b'omu diaspora tosobola kubaawula ku social media. Abantu b'omu diaspora ne social media bye bimu, kubanga tewali ngeri gye tusobola kutegeeramu oba kufunamu maloboozi gaabwe nga tewaliiwo social media. Naye nga gavumenti mu kusooka bwe tuba twogera ku social media baasooka kujerega nga bagamba wa opposition eri ku social media, ate social media abagiriko batono, ne beerabira nti no overtime ebintu bigenda bikyuka. Luli ebbaluwa oli bwe yawandiikanga ebbaluwa wano nga agiwa taxi oba baasi, nga baasi katugeze oba egenda Gomba ng'etuukawo ku roundabout nga bagikasukaawo mu nfuufu, ng'abantu bagiwa ekitiibwa era bagironda ne basomako nti ya mwami gundi ne bagitwala. Ne kati ennaku zino oyinza ogikasukawo n'ebulwa agirondawo, era agironzeewo ayinza okuza mulimu ssente, gw'ayuza nga temuli ssente ayinza ogikasukaawo, kubanga n'abantu ekisooka tebakyemanyi. Kubanga otuuka gye bakuzaala ababooda abaliwo ne bakubuuza sebe tukutwale, naye ng'otuukidde ddala ewamu, kati wali ku bikondo nze bakimbuuza nnyo ewaffe wali Empigi. Kitegeeza abaliwo tebamanyi gwani. Kitegeeza nebo abamu tamanyi na gy'olaga, oyinza omugamba eri omanyiyo nga tamanyiyo, wabwe nagezesa.
nga tamanyi naye ng'ate ŋŋenda awo kumpi awo. Kakati ebintu byagenda bikyuka nti social media yafuuka ey'amaanyi. Gavumenti ya Museveni yali enyooma nnyo social media, ng'enyooma nnyo n'abantu abali mu diaspora nga bagamba ate balonda abo babeera eri ate bali ku social media. Ate wano e Uganda abantu abali ku social media batono nnyo. Laba TikTok bwejja. TikTok bwejja, njagala okubuulira ekyali wano e Uganda nga tugenze mu kalulu, tuli mu campaign. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akwasiza abantu bendera, gwe buli ku scrollinga bwoti nga story ziriko za Kyagulanyi zokka, eza Museveni ziriko ntono. Kwabangako bino ebyaba ono ani ono w'omutwe ono Calvin Kayanja ng'agezaako kulaga nti tafunye bantu takoze ate biri awo bwe bityo nga bya bulimbalimba bwe bityo, naye nga bwe kijjako influence n'okulaga abantu obungi kwabangako bya Kyagulanyi. Kyagulanyi ng'afuuse Kyagulanyi buli wamu nga ne bw'ogenda ku mawulire aga Africa yonna ensi nga Ghana n'ewalala nga Kyagulanyi afuuse Kyagulanyi. Kati olwo kaweefubeewe olw'okubeera nti yalinga atambula ng'agenda mu diaspora ng'agezaako kwengeejinga n'ensi ezo okulaga n'ebitongole ebifuga ensi yonna okulaga nti gavumenti ya Museveni eri bulade. Baasooka kumunyooma naye ate yavaamu ebibala era ne batandika okuwoza Kyagulanyi ayonoonye ekitiibwa kya Uganda, kifaananyi bwe bajerabira kibi, naye ate nga batugamba mbu tebirinaawo impact. Kakati ku guno omulundi ng'amaze okubeera ng'abalabisa, Odonga Otto yagamba nti ku guno omulundi bano basazeewo kwagala kulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva lwe kiri nti kati ali wabweru wa Uganda, baagala bamutandikireko eyo kubanga nabo kati bakiraba ti singa eno babaga amateeka agafaanaganako ng'ago, kiba kitegeeza nti olwo ye engeri gy'ali wabweru wa Uganda kiba kitegeeza nti kigenda kumulemesa okubeera nga ayengeejinga mu internal politics oluvannyuma lw'okubalema okumukwata myezi 2 nga bamunoonya. Kakati Odonga Otto agamba nti yasomyemu mu contents za National Sovereignty Bill 2026, agamba nti munda mu yo kye baalemeddwa okumiisinga kwe kwongeramu erinnya Bobi Wine oba Kyagulanyi. Kyekyo kye baamiisinze kwe kwongeramu erinnya Kyagulanyi. Ekyo kye baamiisinze, wabula bw'osoma mu contents wa National Sovereignty Bill 2026 olabira ddala nga eno egendereddwamu oba agireetedde okubeera nti ebeerawo ye Kyagulanyi. Agireetedde okuba nti ebaawo ye Kyagulanyi. Kati bano just baamiisinze bumiisinzi kigambo Kyagulanyi ne baali badde oba oli awo bagituuma the national oba the Kyagulanyi National Sovereignty Bill 2026 baali badde bagituuma bwe batyo kubanga bw'ogitunuulira byonna ebirimu byonna olabira ddala nti bigendereddwa mu kulaba nga basibirayo Kyagulanyi gyali. Ne bannayuganda abali wabweru aba influences ennyo abantu ba wano kubanga jjukira nti beerabira bano nti omuntu ali omu e Bulaaya naye ate ayinza okuba abeezaawo abantu 10 e Uganda, ng'abeezaawo abantu 10 e Uganda ate abantu abo 10 nabo nga baliko ababadipendingako. Kiba kitegeeza nti enjiri eba egenda esaasaana. Kati bannayuganda bonna ne babeera nga bassa kimu n'abali wabweru kati ne batandika okubeera nga beeraliikirira kubanga jjukira nti bo bano sisitimu yaabwe oba method yaabwe gye bakozesa ya divide and rule, ya frustration, kwe bateeka ne intimidation, okutiisatiisa n'okulemesa n'okwawulayawula mu bantu baleme kubeera nga tebakwatagana, baleme kugamba bo akwe kazanyo ke basinga okubeera nga bamanya nga bwe baatukakasa
ti ba master of violence nti gwe bw'olemerako wano ng'ate batandika okubeera nga bakolako effujjo kubanga effujjo likolebwa mu ngeri nnyingi nnyo. Jjukira nti bano batadde ssente nnyingi nnyo mu bantu abali wabweru era n'emikutu egimu egiri wabweru bagitaddemu ssente. Na wane Uganda waliwo pano z'olaba abantu ze batuulako ku mutimbagano nga bambi batuula awo ne bateekawo akameeza ne batuula obanga bananga bataano. Obusiru bwabwe bonna nga bali ku kimu Kyagulanyi nga ono bw'ate akazinda we n'akakwata bonna nga bavumirira Kyagulanyi naye nga basajja bakulu obalaba ng'emyaka gyo gigendedde ddala naye nga bali ku Kyagulanyi nga babuliddwamu n'amagezi agagamba waakiri katuleeteyo babiri nabo bawagira Kyagulanyi. Waakiri katuleeteyo babiri naye bonna batuula nga ne kameramaani naye azze kuvumirira Kyagulanyi n'agenda okubyeditinga naye ng'avumirira Kyagulanyi. Kwegamba ebintu byolabira ddala nga bya kitumbaavu. Bya kitumbaavu era bagamba nti koze omuntu kasita waliyo abantu abamu nga amapeesa ge banyiga mazibu nnyo okutegeera naye kati Kyagulanyi amapeesa ganyiga kyekituufu bano bagenda okulabuka nga byayita dda kati basuubira okuwamba social media bwe bagendayo kati muhoozi byapositinga yes bifuna views naye ate dignity zero. Museveni naye omulaba alwana Natasha kubeera nga bagenda ku TikTok asobole okubeera ng'ovudde ku documentary gye bagamba Bobi Wine gyali mu kushuutinga nabo already balina eyaabwe tisinga tebyalina impact Natasha teyalikoze nayo documentary ng'agezaako okusangulawo eya Kyagulanyi naye bino byonna bye bakola bifaanaganako kukuba omulambo empiso. Bifaanaganako kukuba omulambo empiso kubanga balafuubalira busa obuganzi bwagenda dda bannayuganda ensonga baagitegeera dda era buli omu waali advocate wa change ekyo kyo kyaggwa.